Omulabi waffe atugoberera Kanoni Media Uganda wewala okubeera nga otugoberera kyokola kya mulembe okubeera nga otugoberera muzzukulu omutasengo muzirambwa mulindwa Burhan mu Kanyomero tulime ne Munnagomba mwetunuulira ebintu ebikwatagana kulima okulunda butonde bwansi. Olunaku olwaleero ndiko eno mu bitundu eby'Egomba era nga twagala okulaba butya ate bwe tusobola okubeera nga tusomesa abalimi tusobola okubeera nga balima. Olwekyo tugenda kubeera nga tutunuulira ekirime ekiyitibwa emmwanyi. Emmwanyi kyafuuse kirime kya ttunzi nnyo ensangi zino era nga gavumenti gye buvuddeko yataddewo etteeka ery'okubeera nga bawandiisa abalimi bagenda okubeera nga balima emmwanyi ate okusobola okubeera nga mwana wattu bagonjoola ensonga ez'enjawulo nga bagobera okutereeza obutonde bw'ensi n'ebintu bifaanaganako bwe bityo. Wano tugenda kubeera nga tusimbawo emmwanyi nga bw'olabawo. Emmwanyi bw'oba ogisimba weetaaga okutegeka. Otegeka otya? Bisookera ddala otegeka ekifo oba biki ebyetaagisa ng'onaasimba emmwanyi. Weetaaga ekifo. Ekifo ogenda okusimba olina okubeera ng'otegeseewo. Ne bwe tugamba okutegeka si kuyooyoota nti oyooyoote ennimiro giyooyoote nedda. Kati wano twafuuyidde. Bwe tumala okufuuyira ekibeera kiddako kutema binnya. Naye ampuliriza omulungi nti okufuuyira kuno naawe atugoberera ku Kanoni Media Uganda bw'omala okufuuyira kitegeeza osse obugimu obuli mu ttaka. Bw'omala okutta obugimu obuli mu ttaka ekibeera kiddako kitegeeza olina okwongeramu ekigimusa mu ttaka. Yembeera kati mwetambulira. Naye bw'oba okyalina chance ng'ettaka lyo olisimbye olirabiridde bulungi lisobola okubeera nga likuwa ekyo nga tofuuyidde, osaanidde okubeera nga weetegeka mangu. Weetegeka amangu ne twewala okufuuyira. Kati wano nafuuyidde naye si kye kirungi ennyo ekyokufuuyira. Ampuliriza omulimi ali eyo. Naye nti ekitukozesa kino kwe kubeera nti olumu okubaawo okweteekateeka, abalimi abamu ne bafuuyira olw'ensonga baluddewo okweteekateeka, naye nga oba weeteeseteese mangu n'obeera nga olimye bulungi n'otereeza ennimiro yo kijja kubeera nga kikuyamba okusobola okubeera nga okuuma ettaka lyo nga ggimu bulungi. Emmwanyi ekyetaagisa tulina okubeera nga tufuna ekifo nga kati bw'olaba bwe tutegeka wano mpola mpola tusobola okuyisaamu oluso mpola nga bw'olaba wano otereeza bulungi. Kati bw'omala okutereeza bw'omaze okusaawa tubeera tuzzaako ebinnya. Ebinnya twabitunulako ne tulaba nti abalimi asobola okukozesa fomula ez'enjawulo oba ebipimo eby'enjawulo okusinziira oli ky'ayagala. Nga bwe naakulambuza ku mmwanyi ezimu ze twasimba edda. Oli asobola okugamba nti ngenda kusimba fuuti 5 ku 5. Waliyo abasimba ekyo. N'agamba nti mu eka njagalamu ebikolo 10. Yali asimbye bw'atyo. Ate omulala n'ajja n'agamba nti kaakati nze kankole fuuti 10 ku 10. Bw'okola fuuti ku 10 kitegeeza mu eka ogenda kuteekamu ebikolo nga 45. Fuuti 10 ku 10 so nti omulimi kisinziira pulaani y'ennimiro gy'opulaaninga ogenda kubeera ng'okoleramu ki. Kuba oli osobola okugamba ngenda kusimba mmwanyi zokka. Mulala n'agamba ngenda kusimbamu emmwanyi nteekemu n'ebitooke. Akitegeeza oyo agenda kuteekamukko ku bbanga eriwerako, ku mabanga agawerako oba amawanvuko asobole okubeera nga alima ekintu eky'omulembe. Wano wenyimiridde lwali lusuku lwa Kayinja oba Musa. Ne kaakati nga bw'omanyi nti ebiwuka byajja Kayinja bimulidde agenze agwekerera. N'olwekyo kati kuddamu kubeera nga tuteekateeka okulaba ki ekiddawo bulungi nnyo. N'olwekyo gwe atugoberera okusinziira ku mmwanyi z'ogenda okubeera ng'olima, emmwanyi tusinga okulima kolono ne arabika. Naye kati ezo tubeera nga bwe tubeera nga tusazeewo ezo tulinamu enkola 2.
tulinamu enkola gye tuyita eya aerite n'enkola eya cutting. Kati cutting y'emmwanyi gye bayunze gye bagasseeko. Ampuliriza omulungi naawe atugoberera ajja kukulaga engeri gye bakola cutting. Kati cutting basobola okuddira mu kuweereza ku kikolo kino ekya muwogo ne bagattako. Balina engeri gye bakikolamu ne basala. Kati bwe bamala okusala bwe bati ne bagattako ne bayunga emmwanyi eyo ne bagigatta then neekula. Kati eyo gye bayita emmwanyi eya cutting. Kati emmwanyi gye bayita aerite y'evudde mu nsigo yaayo mwennyini ne yeemeza ne batagitaataaganya kugisala then n'ogisimba direct mu kinnya. Era emmwanyi eno gye bayunze etera okubeera ey'akabeeyi olw'ensonga nti babeera bagyongeddemuko ku mutindo, era bwe twogerera emmwanyi ya cutting eri wakati w'2000 ne 3000 abasinga okubeera nga bazirima. So nti emmwanyi yaffe eya cutting, emmwanyi eya aerite eri mu nnusu wakati w'500 n'1000. Ababa kusedde asobola okuguza 1500 cutting manya aerite. So kati osazeewo ki kyogenda okubeera ng'olima kyekikulu. Kati bw'omala okusalawo okuteekateeka ekifo kino kiba kikulu nakyo. Mu spacing ziri ze tugambye nti omulimi bwe tuba tutegese fuuti 10 ku 10 kitegeeza nti osobola okugamba nti kangattemu ebitooke. Kati waliwo abalimi abalala nga bwe tugamba okugatta ekitooke ajja kuddira ekitooke kino nga bw'okiraba kino ate n'asingira ddala emmwanyi wano ku kikolo. Kitegeeza nti emmwanyi ejja singa ekitooke amaanyi, era kati gwe aba asimbye mu nsimba eyo kitegeeza nti tageti yo erina kubeera nga mmwanyi. Abagasse mu gatta eyo mmwanyi erina okubeera tageti yo, nti bwe tuba tusimbye mu kitooke, ekitooke kigenda kuyambako omumwanyi kubanga ekitooke kibeera n'amazzi mu butonde bwagwo gabeera mangi okusinga emmwanyi. Kitegeeza emmwanyi egenda kufuba okunywa amazzi g'ekitooke okusobola okwebeezaawo. Ensimba eyo abagisimba oteekeddwa okumanya tageti yo eri ki. Obyagala byombi oba oyagalako kimu, kubanga tekisobola kuwangaala ng'ogasseemu direct mu kitooke n'ogattamu ekikolo ky'emmwanyi. Ensonga esooka. Kati ensonga endala oba engeri endala gye tuyinza okubeera nga tusimbamu, kati wano kitooke ne wano kitooke, kitegeeza ezo fuuti ziri 10 ku 10. Wano makkati osobola ogamba nti kanteekewo omumwanyi n'osimbawo omumwanyi. Olwekyo ebipimo byo by'opimye kintu kikulu nnyo ky'osobola okubeera nga otambulirako, osobola okubeera nga ennimiro ogitegese nga ya mutindo. N'olwekyo kati atugoberera bw'omaliriza okubeera ng'omaze okusalawo ky'ogenda okubeera ng'osimba, ogenda kusimba aerite oba cutting omaze okubeera ng'oziteekateeka, kye tulina okwewala kwe kumala galonderera nsigo mu nnimiro gy'osanze, kubanga osanze oli zaameze mu kibira n'ozikuulakuula ogenda osimbe kubanga zinyirira. Nedda, tufune emmwanyi nga ddala ya mutindo. Ne bw'oba weemezesezza emmwanyi yo olina okukakasa nti emmwanyi eno ddala ebadde nnungi osobola okubeera nga osimba ekintu ekituufu. N'olwekyo kati bwe tumaliriza okubeera nga tusimya ebinnya, ekinnya kibeera kyenkana kitya? Fuuti zize tugambye 10 ku 10 y'ebbanga okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo, then okuva ku mmwanyi okutuuka ku mmwanyi. Era bwe tuba twogedde 10 ku 10 tugibala tutya? Tuteekeddwa okubala okuviira ddala ku kikolo wali w'osimbye gye tuyita ssenta ey'ekikolo okutuukira ddala wali ku kikolo ekirala. Ekinnya kino kyandibadde kyenkana kitya? Zandibadde fuuti 2 obugazi ne 2 okukka wansi. Naye bwe tuba tusimye fuuti 2, kankugereze wano nti fuuti 2 ziyitawo, n'osima ekinnya kyo nga kyetooloovu nga wano bw'okiraba wano. Kati bw'oba ng'okisimye wano fuuti 2 obugazi ne fuuti 2 okukka wansi,
nomandi kakati ekinnya kisse fuuti 2 naye bwe tuba tusimba emmwanyi nga bwe tunaalaba mu maaso nga tutandise okubeera nga tusimba tetugiteeka wansi mu fuuti 2 tuzzaako ettaka liri tuzzaako ettaka lye twasoose okusima wabula twewala okuzzaako ettaka erimyufu ku nnimiro obanga tusimba emmwanyi ettaka erimyufu bwe tuba tusimba ekinnya tuteekeddwa okubeera nga twawula ettaka waliwo woosimanga ettaka lituuka wansi nga limyufu kubanga tutuuka mangu ku ttaka erimyufu ettaka eryona okubeera ng'olyawula noma nti kakati erimyufu nditeeka sayidi nerya bbulaaka sayidi kati bwe tuba tusimba emmwanyi ettaka lya bbulaaka tulizzaamu mu fuuti ziri 2 then nekinnya ne kibeera nga ate kyozzeemu okuziika kati wali n'obeera ng'otakulawo n'otuuzaawo omumwanyi gwo otuuzaawo omumwanyi ogenderera akaveera we kaakomye noma nti kakati fuuti akaveera kano we kaakomye kabadde kakoma wano kitegeeza nti bwe mba nsimba emmwanyi sirina kusukka ttaka liri ate nnomba ebikoola waggulu eby'omumwanyi olwekyo yenteekateeka gyolina okubeera ng'oteekateekamu kati mu maaso tugenda kubeera nga tubalaga butya bwe tusimba emmwanyi yaffe ampuliriza omulungi naawe atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda Kanyomero Tulime ne Munnagomba epulogulaamu yaffe tujja kubeera nga tutambula mu nnimiro ez'enjawulo tujja tutambula nga tubayigiriza ebikwata ku kulima kw'ossa n'okulunda nga ffe kennyini fe abeekwatiramu osobole okubeera nga omanya ensonga tambula nange muzzukulu wa Mutasengo omuzirambwa mulindwa Bulohaani Munnagomba ndi mu kyalo ewaffe Gomba kubeera nga tuteekateeka abalimi ensonga zisobole okubeera nga zitambulira ddala bulungi mubeere bulungi mweraba